Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana, baliyita batya. Olunaku leero nkuleetedde eddagala liyitibwa ebikoola by'amapeera oba nkuleetedde amapeera, naye ng'okusingira ddala tugenda kutunuulira ebikoola by'amapeera olunaku olwaleero bye nkuleetedde. Njagala weetegereze bulungi nnyo bwe bityo ebifaanana ebikoola by'amapeera. Amapeera go nga go galiibwa, kubaako ebibala nga biyitibwa amapeera, galiibwa bulungi nnyo. Naye ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala nkuleetedde ebikoola by'amapeera oba tugambe nkuleetedde eddagala liyitibwa amapeera. Kusookera ddala amapeera ago nno ddagala nnyo. Amapeera gasimbibwa ewaka bulungi nnyo olw'ensonga kubaako ebibala ebiriibwa ate nga bya mugaso nnyo. Kusookera ddala eppeera eryo ddungi nnyo, ebikoola ebyo obiraba singa obeera obifunye n'obifumba bulungi nnyo n'ogattamu n'eddagala eddala ku ggwe omulwadde wa sukaali, bijja kuba bikuyamba bulungi nnyo okukkakkanya sukaali oyo okudda mu kipimo mwateekeddwa okubeera. Ebikoola by'amapeera birungi nnyo nnyo ku nsonga ya sukaali ng'ogaseemu eddagala eddala. Ekintu ekirala, amapeera ago oba ebikoola by'amapeera birungi nnyo 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 ku lususu, birungi nnyo mu kulongoosa olususu. Ebikoola ebyo byennyini by'ofuna n'obikolamu pawuda, osobola omugatta mu bizigo n'obeera nga weesiigako. Kati ekintu ekirala, obupeera obwo bw'olaba obwo buliko ago ge bayita amapeera naye obukyali buto, bulungi nnyo ku ggwe omukyala ali olubuto, naddala nga wakafuna olubuto. Oddira obupeera obwo bw'olaba bwennyini obwo obupeera obwo bw'olaba bw'okwata n'obeera ng'olyako nga wakafuna olubuto nga lukusumbuwa, ng'osesema, osindikuliza emmeeme, toyagala kulya, kwegamba nga lukumazeeko emirembe. Ebiseera ebisinga abakyala abeera bafuna ekizibu ekyo beebo abeera baakafuna olubuto nga luli mu mwezi ogusooka, mu mwezi ogwokubiri mutera nnyo okufuna obuzibu obwo obw'okubeera nga osindikulira emmeeme, toyagala kulya, ofuna olusujjasujja, kwegamba ng'olyawo tobitegeera nga lukumazeeko emirembe. Osaanidde olye ku bupeera obwo, bujja kuba bukuyamba kw'eyo embeera gy'onaaba olimu bulungi nnyo ku ggwe omukyala afuna obuzibu nga waakafuna olubuto naye nga lukuyisa bubi. Ddya ku bupeera obwo obuto, bujja kuba bukukolera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, era ebikoola by'amapeera ebyo birungi nnyo ku mulwadde wa ssennyiga. Ofuna ebikoola ebyo by'olaba bulungi nnyo n'ogattamu eddagala eddala. Osobola ogattamu, ofuna ebikoola ebyo by'amapeera n'ogattamu eby'emiyembe, n'ogattamu ekifumufumu, n'ogattamu mwambalabutonnya, n'ogattamu akakomera, n'ogattamu rosemary, kwegamba oteekamu ebintu eby'enjawulo ebiwerako, n'oteekamu n'entangawuuzi n'ofumba gw'owa ssenyiga n'obeera ng'onywako. Ojja kuba ofunawo enjawulo, naddala ekifuba ng'ozibikira nga tosobola kussa ng'ofunye ssenyiga. Beera ng'ofumba ku ddagala eryo oteekemu n'ebikoola by'amapeera, ogenda kufunawo enjawulo bulungi nnyo. Ekintu ekirala, ebikoola by'amapeera ebyo birungi nnyo naddala ng'obadde olina amabwa ago ag'amaanyi, ng'olina ebbwa liganye okuwona, bbwa ly'amaanyi. Osobola okuddira ebikoola ebyo n'obifumba. Ddira amazzi g'ofumbyemu ebikoola ebyo, beera ng'onywako. N'ekirala, amazzi g'ofumbyemu ebintu ebyo g'obeera onyigisa ekiwundu ekyo kijja kuba kikala bulungi nnyo. Beera ng'onywako ate eno nga bw'onyigisa amazzi ago g'ofumbyemu ebikoola by'amapeera, ekiwundu ekyo kijja kuba kikala bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Leero tutunuulidde ebikoola by'amapeera oba tugambe tutunuulidde eddagala eriyitibwa amapeera. Lyeryo ebikoola byebyo bwe byetegereza bulungi nnyo bijja kuyamba mu ndwadde ez'enjawulo singa onabo bikozesezza. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.